Yes, mbaniza nnyo ino ku SMX Media nange mu SMX. Story nyingi zenzize nga mbakolera naddala ezikwasaganya ku Illuminate kubanga neewaayo ne mbagamba mbwe zineensonga ngenda fuba nga wensobola okuziyingirira ddala munda paka we tunaaziggusa. Ku stories zenzize nga nkola eno enneewuunyisiza mwana muwala ono yankontaktinga n'ambuulira mu story ye kyokka ate ne ngyewuunya nnyo compared ku stories zenzize nga nkola wano eno eza Illuminate kubanga abantu abasinga bwe bagenda mu Illuminate batunyumiza emboozi mbu bajjayo ssente. However, kino eno kyawukanyeemuko ku stories enzize nga nkola oba ze muzenga mulaba wano ku SMX Media. Nakugamba ki ekinkozesa stories nene za Illuminate kyali kibuuzo ky'abantu nange ne ŋŋamba kankole stories zonna eziwerako tusobole okubeera nga tutuuka ku ntobo oba amazima ga zino ensonga za Illuminati. Emboozi ya mwana muwala ono yankwatako nnyo nnyini ddala konzo waaye nayo kangireete njigatteko kubanga yo eyawukanamuko ku mboozi ze muzenga mulaba wano ku SMX Media oba ez'abalala abagamba mbu bayingira mu Illuminati. Gye bali kale wankontaktinga n'ombuuliramuko ku mboozi yo ne neewuunya omuntu gwe bayinza okuwa ssente n'alekawo ssente naye n'asalawo okugenda n'ekintu ekirala. Ensonga ezandetera okutuuka mu Illuminati nsonga zaava mu kyalo. Ensonga zaava eyo mu kyalo ya kibanja ng'abakulu n'abakulu baafunamu obutakkaanya ku bibanja eyo. Abakulu n'abakulu ani nani? Jjajja waffe ne neiba we baali balina ekibanja. Kati bwe kwava ensonga ezo nga tulina ne banneiba baffe eyo mu kyalo ne bafunamu obutukola ki obutakkaanya. Kati jjajja gwe yafunamu oyo naye obutakkaanya n'agenda n'akola ki nga mulimu n'ebyedduko. Bwe mubaamu ebyedduko n'aluga muto wange n'afa. Olama nange nansuula ki ensimbu. Wansuula ensimbu tukira ensimbu ziswaza. Oba oli mu kulima ng'ogw'ensimbu, oba oli mu bantu ng'ogw'ensimbu. Ne bibeera awo bwe bityo. Naye nga kituufu ensimbu baziroga oba mu kika kyammwe mwali mukaala? Ensimbu yazituloga bulozi. Ensimbu yazituloga bulozi. Ebbanga lye namala nga sizinya bamala butafunamu butakkaanya. Ne ndyoka nzifuna ne muto wange n'alyoka afa. Kati ng'abantu bwe muneenoonya mu kwetambulirako. Mwetambulako namwe? Nga bw'obimanyi era awo ne mwetambuliramuko. Mu kwetambuliramuko nti biki byava ku kibanja. Kati mu kuva ku kibanja kwe kukola ki kwe kwetambuliramuko bwe batyo. Kati waliwo nagenda wa boyfriend wange ali munda mu nnyumba ensimbu ne zinkuba. Ogenzera boyfriend? Boyfriend n'adduka n'okudduka. N'akuleka mu nnyumba? N'adduka n'aleka ne mu nnyumba awo. Genda okudda engulu ng'olimu? Ngenda okudda engulu nga ndi mu bw'omu. Yatya nnyo ng'ensimbu zikuba ne ziswaza ate nga zinkuba bubi. Kati ngenda otuuka okukola ki? Ntuuka olulala okudda ewa boyfriend wange nga boyfriend wange yavaawo dda taliiwo. Yatya nnyo n'adduka olw'ensimbu. Oluusi n'olinayo kasimusimu kali awo. Oluusi omukubidde n'ennamba yo n'agamba nti kwata kyava munagijjaka ne blacklist. Bwe batyo ne bibeera awo. Kati mukulu wange agenda azaala. Mukulu wo naye ali mu kyalo? Ali Kampala kazaawo. Kati nga nange sijjangako Kampala. Kati mukulu wange wazaala nakawere yali amaze ozzaala. Wamala ozzaala mukulu wange, wamalirizaawo ozzaala mukulu wange kwe kukola ki kwe kujja ewa e Kampala. Kule jjajja n'amusaba, jjajja n'akkiriza ne nkola ki ne nzija e Kampala. Olwoze kukola ki e Kampala? Nzize kuyamba ku baaba wange. Wenzija oyamba ku baaba wange tuuka baaba wange nabo ng'embeera si nnungi. Kati bwe ntuuka bali mu kazigo mwenna musulamu basatu n'omwana ye owookuna. Akazigo kati nti embeera si nnungi. Ng'embeera si nnungi ddala oluusi mulya lwaba afunye kasente ne mulya ku kyemisana lwaba tafunye ne mugisiiba. Ng'olwo okuddayo mu kyalo? Nga sisobola kuddayo mu kyalo. Ne mu kyalo ate ng'embeera mbi nnyo ng'ate nange wano e Kampala wenkola ki? Olaba opportunity. Kati mukulu wange bbaawe wayise emyezi 6 atandise okwekyanga takyakola kitakyanjagala waka agamba oyo lwaki tagenda. Nga bbaawe ayagala gudde mu kyalo? Anti embeera si nnungi babula n'ekyokulya yeekyayo omusajja. Kati we yeekyawa bakoze ki tebaagala mbeerewo. Funa omuntu akola ki ankwatakwatako ku mukono muzira kisa. Wankwatako ku mukono oyo muzira kisa. Bwe yankwata ku mukono
nga nfunye omulimu gwali gwa bbaala. Jjukira ebyebbaala simanyi, manyi ebbaala by'abamalaaya. Ebitaba by'abamalaaya basajja bakwatirira bakutogatoga, oli n'akutogawo, oli n'akutogawo nga obimanyi ebbaala. Sigikolanga sigimanyi mwana gwe, naye embeera y'ensi eno ekozesa. Kati nzijayo, wenzija eno mu bbaala baba wa 10 ezo 5 ezo 5 nazo zifuna biba bya Katonda. Mwana gwe ng'embeera si nnungi ddala ddala. Naye ekyangumiza awo ku bbaala baali batusuza nga tulina kaluumu nga tusulamu nga 5 naye wadde teyali era embeera teyali nnungi mwana gwe nga nayo si nnungi naye nga ngumira baali batusuza nga batuwa n'ekyokulya bwe batyo. Kati kwekola ki? Abawalanki n'ow'okusula. Nga batuwa lanki n'aw'okusula. Laba nga era nkyakubwa ensimbu. Olwo sister wo ye? Sister wange nga sister wange ogende nga nabo embeera si nnungi nnyo. Kati sister wange asobola kukola ki? Sisobola kuddayo embeera si nnungi nnyo. Kati embeera bweba si nnungi nnyo otuuka okulinda basista wange nga nabo babagoba ki? Babagoba dda mu nnyumba tebaliiwo baagenda. Simanyi wakumunoonyeza. Kati bwe mba sirina wakumunoonyeza nga nnaggumira ku bbaala. Boosi yayagala kunkwata kunkozesa. Boosi waffe atukozesa. Nensooka neŋŋaana jjukira nga nkuba n'ensimbu nga emirembe siina. Kati boosi n'asooka n'akola ki? Nankwana n'abeera ng'ayagala kunkozesa neŋŋaana. Kati ekyaviiramu mu kugaana boosi n'akola ki? Era n'agoba nze ate nga nkubwa n'ensimbu ezo. Boosi n'akola ki? Ensimbu n'okugaana okumuwaako bye byakugobya. Bye bimu ku byangobya ng'era omuntu w'ebizibu byera gwe bakola ki? Kati wangoba afuna muzira kisaawo kasitoma yali ajja n'anywera. Kati yali ajja n'anywera kyava akola ki? Kyava ajja n'ankwata ku mukono n'annyamba ng'embeera enyiga nga mpulira neetamiddwa n'ensi. N'ankwata ku mukono, wankwata ku mukono n'aŋŋamba alina omulimu gwaki? Ogw'obwawusigaalo. N'antwalayo embeera awo wantwala mu bwawusigaalo. Bwe natuuka mu bwawusigaalo embeera yakyukamu kuba nali mbeera bulungi. Jjukira gwe nali ngenza okukolera obwawusigaalo yali talina mukazi. Kati wabeera nga talina mukazi ng'akulekera ssente n'ofumba ekyemisana ekyeggulo nga nsibawo bwogu bw'omu. Abaana bali mu kisulo kale ng'embeera etereddemu okusinziira we yali. Kati ng'etereddemu ng'abaana bali mu kisulo yalina myaka 10 myaka 6 awo. Nga bali mu kisulo nsiibawo bw'omu ninaye kale ku mirembe embeera etereddemu kutwalizaamu mwenna. Kati bw'eba etereddemu nga mbeera awo nga nkola ng'endo atakyakola ki? Takyansasula. Tolina kunaakubira ku simu kajjajja nti jjajja alooka nkuweerezeeyo kano. Jjukira ne jjajja bakubira kasimu n'agamba oli bulungi n'otayagala mulaga mbeera nti oli bubi. Abajja kwagala okole ki? Okomewo ate nga neri embeera si nnungi. Kati awo we nali mbeera nga waliwo omukyala ng'obukawo emizigo 1, 2, 3. Fejjuga twali tukola ki? Twali tubeera mu kazigo. Kati nga waliwo amaka malungi gatemagana ng'erawo obimanyi. Kati nga waliwo omukyala nga ajjira ewaffe ne tunyumyamu n'abeera kyavaamu nga ki? Mukwano gwange nga ajja ne tunyumyamu bwe bityo ne tunyumyamu. Kati luvannyuma nnyo nzija nkola ki? Tunyumyanyumya tegeera nti ki? Awusigaalo. Naye ye ng'atandika okuŋŋamba bakama be bayinza ogenda ne bamala emyezi 2 nga tebali waka. Ebyo bintu bw'agenda ku dduka agendera mu mmotoka. Awusigaalo? Nga sikimanyi nti awusigaalo. Agendera mu mmotoka. Kati mukola ki? Mukugendera mu mmotoka nga temanyi yani nannyini maka ago mukyala w'omwo. Kumba awusigaalo nga bakame bayinza okugenda ne bamalayo myezi 2 ne bajja ne babeerawoko kati ne bamala wiikisi 2 ne bagenda bwe batyo kale ng'ali mu bulamu obweyagaza. Tuli awo twali tufudde tunyumya. Kati munyumizaamu ku bizibu byange nti ki? Baatuloga muganda wange ne bamuttanze ne bansuula ensimbu. Kati kyava ŋŋamba gwe bwe buzibu bw'olina nti ye nga munyumizaamu ebizibu byange. Kyava ŋŋamba nze ki? Nsobola okukuyambamu ebyo ebizibu. Ne mugamba kati mba nkoze ntya? N'aŋŋamba mwana gwe ngenda kubuulirayo kyama kimu naye tokola ki? Tokyogera. Ne mubuuza kyama ki? N'aŋŋamba nkusaba busabbi tokola ki? Tokyogera. Ne mugamba ŋŋamba sisobola kyogera. N'aŋŋamba tonzitanga n'okyogera kiri ekyama kimu. Bano bakama bange benkolera bali mu ILLUMINATE.
kati we baba mu ILLUMINATE bakola ki babimugambako bali open gyali babimugambako akole ki nasobola obigendamu ILLUMINATE gwe ng'obimanyiiko? ng'olwo sibimanyiiko nnyo nga wali obiwuliddeko? Nga nali mbiwuliddeko nti mu ILLUMINATE bakola ki basaba ssente nga nze nasoose bitya lwaki lwa ssente nga ne ssente siziina kati nga mugamba mu ILLUMINATE nga tonoonyezaayo ssente osobola n'ofunayo emirembe nga ngamba ngenda kuyamba oba kyoyagala naye oba tosayo ssente osobola ofuna ki emirembe kati ng'akwata ennamba yaani yaabo nga ngamba agenda bamukama be bamugamba akole ki abigendemu naye yakola ki nanga mwana gwenze natya naye ngenda kuwa ennamba nga agimpa kati ennamba wagimpa lwali lumu nga nkwata eyo ennamba nga ngikubako ng'eyitamu kati nga baŋŋamba koleza kando 2 nga ngula kando anzikoleza mu nnyumba obosi wange gye nali nkola bwenkoleza kando 2 mu nnyumba nze nga wiiki tesobola kugwako omwana gwe nga sikubiddwa nsimbu olwo tebakusaba ssente? Tebansaba wadde n'ekikumi nali mpulira ILLUMINATE zisaba ssente tebansaba wadde n'ekikumi era ne bankola kyenkola kinali njagala nali sobola mala wiiki asikubiddwa nsimbu negenda olaba nkolezeza kando ezo zasenga we baali baŋŋambye kando ng'olwo maze okugenda ku masimu kando wezaayaka ne zikola ki kando wezaaka ngenda nga maze wiiki nnamba nga sikubiddwa nsimbu nga kwe jjajja kusimu kukyanga mga jjajja oza saawonya ensimbu jjajja nga asanyuka nnyo ng'era omanya abakati nga tekisoboka nga bukyanga kitanga nga tekisoboka wiiki nga kisobola kaluzibe ennaku 3 kazibe ennaku 2 nga bukanaku nina okukubwayo ensimbu atiko n'endikuba emirundi ng'ebiri naye nga era erina okuba nti ekoze ekiteeka enkubye kati wenkwe jjajja mu kyalo nga jjajja asanyuka ng'era abakadde ng'agamba omuzzukulu akoze ki alabika agenda kudda engulu jjajja mbimunnyonnyolamu ogenze mu ILLUMINATE oba tewamugamba? Naye jjajja natyo mugamba anti abakadde abo naawe oba obamanyi jjajja natyo mugamba ngenda olaba wiiki y'okubiri ekutte jjajja nga mukubira nga jjajja oza saawonya ensimbu jjajja nga asanyuka nnyo ng'agamba biki nga naye ayongerezaako essaala munne nga ndabirawo nga munne mpona ensimbu mwana gwe okuva enageramu ebintu nga ngenda olaba embeera ekyuka wendi biki kati omuwala ekyavaamu bakama be jjukira baali mu ILLUMINATE nga balina amaka ag'enjawulo amaka amalungi biki balina amaka mangi wangi ate agakkalina ate obula ne gali ge balimu gaali gatemagana bwe gati kati oyo omuwala ng'akola ki nga ngamba agenda bansabira omulimu ng'abagambako kati wabagambako nga bakola ki bampa omulimu gwali gwakubeera yange eyo ng'ono muwala munnange we yali ngira nange nkola ki nga mbeera eyo nga ntuuka entinda gye nali simanyi nagwo gwali gwawusigala naye nga buli tebulinga bwawusigala ng'obeera mu kalina eritemagana bwe riti ng'obanga ali obabuwa bannaayi ng'obeera mu kalina ng'ogali amaka nga gabanga nagago kuba nange nali ng'ono mukwano gwange era nabo nga tebabeera ngera nayo tebabeerayo ngera bajjayo lunalumu nga mbeera eyo nga nfuna emirembe nga nze nakalenga ebyo ebintu byonna biggwawo nga nfuna emirembe nga mbeera eyo nga mbeerayo bwomu nga nze nalina emirembe bajja lunalumu nga nange emmotoka ntandika ovuga nina emirembe gyange emmotoka weziri ogenze mu supermarket oyeza kino oyeza ku yogati ng'oyo naye goyo tosobola kunywako nga n'ensimbu tekikyankubira ddala nga ngenda entinda mbagaga gye nali mpulira obulizi nga simanyi nti ndigendayo nali nno mmanyi ngenza America nga simanyi ntinda bwefaanana kati kyogamba mbu okusinziira ku story nze zenze nkola wanina abantu abasinga bonna abagenda mu ILLUMINATE bo basaba ssente si buli abagenda mu ILLUMINATE basaba ssente nze eno gye nagenda tasobola wadde n'ekikumi n'ekya bwerere nafuna emirembe wali oyagala kimu nze nali sinoonya ssente nali nnoonya mirembe nali siina mirembe ensimbu ne zikuba gwe gwafuna emirimu gwe bagoba ku mirimu gwatabeera na mirembe ensimbu ziizo zikubye bakugobye ku mirimu tebakusasudde wenna otunula bubi wenna nga ne bawala banno bane tebakwegomba naye kati nafuna emirembe era nze nafuna emirembe nga we nali njagala era nze sikiina mbuzibu okwata ki ennamba eyo gigabireko kweri ku screen enamba sikiina mbuzibu gigaba sikiraba mu sitaani nafuna emirembe nga nze nali bubi nga nze nandabika bubi nga seegombesa wadde n'abantu naye kati ndabika bulungi nafuna emirembe ola kati osobola kwambala ku lugoye olutegeerekeka mwana gwe
nali bubi olwo jjajjayo mu kyalo ne jjajja kati ali bulungi okusina nti nange ndi bulungi era ne jjajja kati musobola omuweereza wiiki nosobola omuweezayo ekyetaano naye luli nga adde n'omutwalo naye kati ne jjajja ali bulungi mu kyalo embeera yatereera okusinziira ku gwe wali okusinziira bwe nali nasabayo mirembe era nagifuna gye nali njagala nga sente ne wesifuna okusinziira ku stories enzize nga nkola wano ku Illuminati omwana muwala ono nze we yaŋŋambye mbu ye yagenda mu Illuminati n'asabayo mirembe ko nze kanzije nayo njiba nakugamba mbu ngenda sigala nga nzikola stories za Illuminati paka until we tunatuuka ku bottom line y'ensonga zino eno paka we tunategeera ebintu bino bya kifere si bya kifere mazima si mazima nze ngenda making sure mbu ntuuka ku bottom line ya kino ekintu mwana muwala muwulidde story version ye yanjawuloko ku version zetuze nga tuwulira ku Illuminati bonna abagamba muni abagenda mu Illuminati wetu tusobola okwera nga tukikola nnyo ku SMX Media amanya endowooza nsigadde nze SMX Media kubanga omulimu gwo gusobola okulaba content waffe kankusaba subscribe ngo ngende ku notification bell tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino obugambo obusembayo nze kyembajjukiza bannamu ebintu ebyo si bya bulimba bya ddala nze nafuna emirembe era natereera era ennamba kweri okusulimu era abajagala mba mujja gifuna tweyanziza nnyo tweyanzeege MSSMX I sign out.